This is Diaspora TV, your #1 global network. This is Diaspora TV, your #1 global. Mukama favor ziwe aboluganda mwenna aboluganda babali ku cyberspace mbaniriza nate nga tuyingidde mu session endala olunaku olwaleero olunaku lwakuna twogera mu luzungu musumba kabuye twogera mu luganda musumba kakayira ate mbadde ndulemeddemu oluzungu musumba kabuye tukwebaza nnyo ne musumba kakayira ne musumba Saamu n'abasumba mwenna abali ku cyberspace abayigiriza ekigambo nti abantu balina ennyonta okwagala okumanya ekigambo kya Katonda kikulu nnyo olina ekigambo ky'ogambye nti okuyigiriza kwandibaddewo naye availability y'omuntu ayagala okuyiga eri etya kubanga ffenna omulimu ogutuwereddwa nga tumaze okukkiriza Katonda gwe gw'okutabaganya ogw'okugenda okubuulira enjiri mu mawanga bw'ogenda mu Matayo 3:8 bw'ogenda mu Luka 16 atutumye ffenna tugende kikulu nnyo naye togenda kubuulira ky'otamanyi amiina mbaniriza nnyo ekyo tujja kyongerako musumba kabuye tukyongera okyogerako n'okulaba kiki abantu kye tugenda okubabuulira ekisookera ddala you have to know how to disciple people kyekisinga obukulu bw'oba tomanya how to disciple people kigenda kukubeerera kizibu abali ku Facebook, YouTube, Twitter ne Instagram tubaaniriza nnyo amanya n'eddoboozi Godfrey Sempebwa Mubiru nga ndi ku Back to the Bible Truth tulina omukyala Mubiru naye ng'ali mu byuma ye technician nga bulijjo naye nga tubuuliramu naye jo wabaddewo abasaba nti naye aveeyo ajje mu kamera kubanga naye teri ajja kubeera ku kamera ng'avuddeyo kati kyeva abeera ku sayidi n'ayogerera eyo naye twebaza Katonda olw'omukisa gwatuwa buli lunaku buli wiiki okujja okusomesa ekigambo kya Katonda nti buli lwe tusomesa ano Mukama aggula emitima gy'abantu abali ready okuwulira ekigambo kye ne bakkiriza ekyo kye twogedde ne baddayo mu byawandiikibwa ne bacekinga ebigambo bye twogedde n'ebyawandiikibwa kubanga bw'oba oyagala okumanya ekigambo kya Katonda olina kucekinga byawandiikibwa kye bigamba bwe biba bikwatagana nga omanya nti ebigambo omuntu ono bye yayogedde bituufu ebyawandiikibwa bikulu nnyo bye bitulaga kiki kye tuli mu Katonda olunaku olwaleero nga we mbagambye tugenda kwogera mu Luganda bwe tulimu naye twagala okutuusa okusaasira kwaffe nga bwe mwenna abali mu Boston community bwe mumanyi omwana waffe gwe twafiiriddwako Mukama tusaba agumye famire mu kaseera kano ke balimu ke bayitamu kaseera kazibu nnyo waliwo n'abooluganda bangi nnyo abafiiriddwako ab'eŋŋanda zaabwe naye essala yaffe Mukama kubagumya kubayisa mu kaseera kano era twebaza Boston community bonna abagenza okubeera nga muyamba okuyamba ku famire okubeera nti omwana ono anoonyezebwa omulambo gwe ne guzuulwa twebaza abapoliisi bonna abakoze omulimu kati njagala genda mu maaso abampuliza olunaku olwaleero njagala mugjeyo ebitabo byammwe mugjeyo bayibuli zammwe ekkalaamu n'essimu ekisookera ddala katusooke okusheyalinga nga tetunakola kintu kirala kyonna tusheyalinge abantu abalala basobole okulaba kiki ekigenda mu maaso nti ekigambo kya Mukama Katonda kibuulibwa n'abagambye omulimu ogwatuweebwa gwe gw'okubuulira ekigambo tetusobola gwerabira ogwo amiina njagala tusheyalinge ekigambo kya Katonda kigende mu maaso
ngenda kusharinga wano nga namwe musharinga mulete abenganda zamwe mikwano jammwe mubasharingire bawulire bigambo bino birungi omuntu ayinza okuba nga alina kyayitamu naye nga yeetaaga ekimusumulula ekisumulula omuntu kiri kimu buli lwofuna okutegeera mu Katonda otambulira mu buwanguzi otambulira mu mirembe gy'otalabangako buli lwofuna okutegeera Kristo ono naye osooka kuwulira kigambo owulira njiri n'ofuna okusumululwa amiina bw'otawulira njiri kiba kizibu nnyo walina okubaawo abuulira enjiri banaategeera batya nga teri ababuulidde ate banakkiriza ani oyo gwe batamanyi amiina leero tuli mu kuyigiriza okugamba omuntu w'omunda kyatali luli twali tuli ku part 1 kati tuli ku part 2 omuntu w'omunda twasooka ne tuyigiriza ku muntu w'omunda ne tumumanya kiki kyali ne tuddako paati eyaddako yali omuntu w'omunda kyatali yali paati esooka kati tuli ku paati 2 omuntu w'omunda kyatali tusabe taata twagala okwebaza olw'omukisa guno gw'otuwa ogw'okujja buli wiiki ne tulya ekigambo kyo ne tukigabana tukwebaza olw'ekisa tukwebaza olw'okwagala kuwatuwa nojja otufiirire olw'ebibi byaffe era tukwebaza buli kinoomu agenda okuloginga ku mukutu guno okuwulira ebigambo bino ebisumulula okuwulira ebigambo bino ebiwonya nti tagenda kusigala kyekimu okubikkulwa mu kutegeera kugenda kuba ku ye ekitangaala ekyokutegeera n'okumanya Kristo kigenda kuba mu ye tukwebaza taata eri abo bonna abasibiddwa mu kutegeera ekigambo kyo basumululwa abagguddewo emitima gyabwe okuwulira n'okumanya bawulire ebigambo bino twebaza olw'obulamu obutaggwaawo bwe waba abakkiriza nti buli akkiriza abamulamu era tukwebaza olw'akaseera kano k'ebigambo bino bitwogera bigende mu mitima gy'abantu bituule nga tuyita mu linnya ly'omwana w'omuyeka Yesu Kristo mukama waffe buli omu n'agamba nti amiina abooluganda mbaaniriza nnyo nate amanya n'eddoboozi Godfrey Ssempebwa Mubiru nga nze ngenda okusomesa ne mukyala Mubiru ekigambo kye tugenda okuyigiriza omuntu w'omunda kyatali era mbeebaza olw'eggulo lwaleero nti tugenda okuyiga ekigambo ekitulaga embala yaffe mu Kristo kikye tuli era njagala gy'oli yenna bw'oba obadde tonakusheyalinga bw'oba tonakusheyalinga kigenda mu maaso yita omuntu musheyalingireko omugamba okuyigiriza kwatandise dda tugenda kusooka n'ekyawandiikibwa ekiri mu Yakobo 1 olunyiriro essuula 1 olunyiriro lwa 25 Yakobo essuula 1 olunyiriro lwa 25 naye atunula mu mateeka amatuukirivu ag'eddembe n'anyiikiriramu nga si muwulizi eyeerabira naye omukozi akola oyo anaaweebwanga omukisa mu kukola kwe kiki gye njagala okuggyayo wano njagala kuggyayo omuntu abeera mu kigambo kya Katonda atunula mu mateeka amatukuvu ag'eddembe n'aganyiikiriramu nga si muwulizi eyeerabira naye omukozi akola tetuwulira buwulizi kigambo kya Katonda naye tuli bakozi baakyo amiina anaaweebwanga omukisa mu kukola kwe ekigambo kya Katonda ndabirwamu mwe weeraba ng'ozze ogenda okutambula n'ogamba mwambirwawo sisaanidde ne kikutereeza si gwe okitereeza
emirundi egisinga twagala tusome ebayibuli tugiteekemu ebigambo ebyaffe nekikutereeza. Mu Luzungu bagamba you continue to look into the liberty. Nekikutereeza kati kye tuliko olwaleero nti twagala ekifu ekitubisse ku maaso kiveeko. Wiiki ewedde seeno naye tumisinzeewo emu twayigiriza ku muntu ow'omunda kyatali ne tulaba ebintu ebimu era tugenda kweyongera okutunula mu byawandiikibwa tulabe omuntu w'omunda tava mu ndowooza zo. Bwe njogera ku muntu w'omunda njogera ku ani? Njogera ku Kristo yennyini. Njogera ku Kristo ali mu ggwe. Kyova olaba nti omukkiriza oli w'amaanyi nnyo lwakuba tonneezuula. Bw'omala okwezuula n'omanya kiki ky'oli mu Kristo, njagala kugamba nti ekigambo ky'Oluganda kigamba obuukira waggulu. Omuntu w'omunda tava mu ndowooza zo era tava mu bino ebintu ebiyigirizibwa ebyebweru oba tava mu bino endowooza gy'olina n'olowooza ku bintu ebyebweru. Omuntu w'omunda tava ku bino bye batusomesa n'ogenda mu ssomero n'osoma. No, si gyava oyo. Ebyo byebintu bye twogerako kyatali. Mbagambye omuntu w'omunda ye yajja okubeeramu nga yajja na buli kimu kyonna ekimwetaagisa. Ekirala omuntu w'omunda kyatali ekiremesezza omukkiriza okutegeera kwe kutya. Kutya n'abakkiriza ffenna okutya kutufuukidde ttabbo. Mujjukire okutya kusannyalaza. Amiina. Okutya tekuli mu muntu wa munda. Okutya kuleeta okusannyalaza, kuleeta okufa. Twakiyigirizako luli nti abantu bangi mu COVID abamu baali ne COVID yakabakwata bukwasi naye olw'ekika nga bw'okuwulira ekigambo nti COVID ankutte omuntu n'afa nga tannaba COVID tanaanagenda wala. Kati kutya kukuleetera kyotandifunye ate ekyo kyakulwanyisa eri omulabe sitaani kyakozesa. Naye buli lw'ofuna okutegeera mu Katonda oba okolagana n'omuntu w'omunda okukuluŋŋamya. Twayigiriza luli nti waliwo emikululo egiriwo egy'omukkiriza okulaba ng'omuntu w'omunda aluŋŋamizibwa ng'akuluŋŋamya ggwe. Mujjukire tuli kusoma okugamba nti tuluŋŋamizibwa omwoyo wa Katonda. Amiina. The leading of the Spirit. Gwe tuliko. Kati twagala okulaba omuntu w'omunda kyatali. Omuntu w'omunda taleeta kutya. Kubanga okutya tekuva eri Katonda. Era Bayibuli yetugambye nti Katonda teyatuwa mwoyo wa kutya. Balume 8:15 teyatuwa mwoyo wa kutya. Teyatuwa mwoyo wa buddu mu kutya. Neyatuwa omwoyo okufuka abaana okumuyita nti ki? Abba Father. Era last week twayiga ku ndowooza eri omuntu gy'ayina nti omuntu endowooza ye gy'alina abantu abamu balowooza nti eyo yeekola ki? Yeefuuka omuntu w'omunda. Nedda. Mbagambye omuntu w'omunda Kristo ye yajja n'okutegeera kwe kwonna kwonna
n'akuleeta ayina okutegeera yakutereeza ggwe si ggwe omutereeza. Endowooza yo gy'olina egenda nekwata enkola yo yonna gy'olina n'olowooza oluŋŋamizibwa muntu w'omunda naye nga birowoozo byo. Kyekyo lwaki olwaleero tuzze tutunuulire ebiki bye tulowooza nti omuntu w'omunda abirina naye nga si byebyo, byatali bye tuzze okutunuulirako. Mwe muli okweraliikirira. Tweraliikirira nnyo. Ekyo okweraliikirira si kuluŋŋamya kwa Mwoyo Mutukuvu no. Weeraliikirira ne weeraliikirira mu mbeera zo eza bulijjo, weeraliikirira kikyonoolya, ne weeraliikirira kiki kyonooyambala, ne weeraliikirira abaana, ne weeraliikirira mu buli kimu eky'obulamu obwa bulijjo. Naye nga okweraliikirirako tekulina kye kugenda kukyusa. Nkugambye nti okweraliikirira si kintu kya muntu wa munda. Omuntu w'omunda ayina ebibala bye ebikuluŋŋamya okutegeera. Ogenda n'olaba omuntu nga yeeraliikirira. Twayogedde luli lwe twasomesa twayogera nti oba mu myaka ng'etaano n'abeera wendi. Naye ddala ddala lwaki weeraliikirira emyaka etaano oba onoobeera wooli? N'otandika okufuna wano bagiyita anxiety. N'otandika okufuna anxiety. Bangi nnyo wano bamira n'eddagala lya anxiety nga beeraliikirira. Naye omanyi ekijjawo anxiety? Kufuna kutegeera mu Katonda. Buli lwofuna okutegeera mu Katonda n'obeera n'okutegeera kwa Katonda, eddagala lya anxiety oba olifunye. Okuluŋŋamizibwa omwoyo tekukwatagana na kukola ki? Na anxiety. Tekuliimu. Omuntu w'omunda takirina. Bw'otunulamu mu Luzungu restless kiki? Mu Luganda okubeera obutaba na mirembe. Ogenda n'olaba abantu abamu wano nga babulwa emirembe. Naye kiva mu ki? Kubeera nti tomanyi oyo gwe wakkiriza, tomanyi ali mu ggwe, tomanyi maanyi ki g'olina, nti embeera esobola okukuluma naye nga ggwe tomanyi kiki ky'oli. Buli lw'omanya kiki ky'oli nga ggwe omukkiriza, tobulwa mirembe. Oba omanyi olunaku nga bwe lunaatambula kubanga oli muwanguzi, watuukirira. Totuukiridde ku bubwo naye watuukirira olwa Kristo ali mu ggwe. Bino bye bintu by'olina okutambuliramu ng'omukkiriza. Ye Mwoyo wa Katonda, ye muntu w'omunda gw'olina. Tusome mu Bafiripi 4:6 owulire bw'ayogera. Bafiripi essula 4:6. Temweraliikirira kintu na kimu, naye mu byonna mubitegeezenga Katonda, nga musabanga, mumwegayirira era nga mumwebaza. Temweraliikiriranga kintu. Ebigambo bino oluusi tugenda ne tubisoma naye ne tutabisaako kubitwala. Mu Luzungu kye bagamba acknowledge. Ne tutabitwala bino bye tusomye. Mu Luzungu egamba be careful for nothing. Tetweraliikirira. Ekigambo kino temweraliikirira kitegeeza faayo. Faayo ku ekyo. Teweeraliikirira. Kitegeeza okweraliikirira kuno kuleeta okugabanyaamu endowooza yo. Amiina.
kuleeta okugabanyamu endowooza olowooza bagenda kubba, olowooza oba Katonda agenda kukinkolera, oba ddala nakkiriza Yesu Kristo ono. Mukyala Mubiru, olowooza Yesu ono atudde mu nze oba akola lumu na lumu? Endowooza oba ogigabanyizaamu, tobeeramu nakubuusabuusa. Temweraliikiriranga ku kintu na kimu naye mu byonna amakulu gaakyo ekigambo kino temweraliikiriranga ng'Oluzungu bw'agambye, be careful for nothing but in everything by prayer supplication with thanksgiving let your request be made unto God. Kitegeeza mu kusabanga n'okwegayirira n'okwegasa bye twagala bitegeezebwa eri Katonda. So kitegeeza nti oli omukkiriza bw'asoma ekigambo kino temweraliikiriranga kubanga ye Katonda yamanya nti wajja kubaawo kweraliikirira, kyava agamba nti temweraliikiriranga. Kati gwe eri omukkiriza olina okutwala ekigambo kino nti kweraliikirira bwajja. Ekigambo kino okweraliikirira mba nina okutwala ekirowoozo kino otyo ne nga kirowoozo gwe toyina buyinza. Kati ekirowoozo ekyo nkigaana okuyingira mu ndowooza yange. Weebale nnyo kubanga naweebwa obuyinza obw'okulinnya ku misota n'enjaba ez'obusagwa ate tewali kintu kyonna kigenda kunkola. Weebale nnyo. Kati bwe ebigambo bino bwe mbitwala ne bibeera nga bikola munda mu nze kweraliikirira abatagenda kufuga mu nze naye tekitegeeza nti challenges zichallenginga tezijja kubulawo kubanga nkyali mu nsi eno eggwawo. Weebale nnyo. Ensi eno ereeta ebisoomoozebwa kubanga mulimu abakkiriza mulimu abatakkiriza. So kati mu kuyita mu butakkiriza ne mu kukkiriza bintu bingi nnyo bijja kubanga ffenna tetulina ndowooza emu ng'ey'obwa Katonda. Eri abakkiriza, eri abatannamanya, eri abatakkiriza ddala, eri abawakanya. Kati mu kuyita mu ndowooza ezo wabaawo ebikolebwa nga bireeta okusoomoozebwa. Kati bwe bireeta okusoomoozebwa endowooza yange okweraliikirira jja. Naye omuntu wange ow'omunda ye mwoyo wa Kristo atuula mu nze oyo gwe nakkiriza olunaku lwe nabuulira enjiri eya Kristo ey'okufa kuziikibwa n'okuzuukira. Bwe nakkiriza omwoyo ogwo gwajja gye ndi. Omwoyo oyo wa Kristo bwe yayingira mu nze yajja na buli kintu kyonna. So omwoyo oyo mba nina okufaayo okumanya naye naamumanya ntya nga nsomye ebyawandiikibwa bino nga nsomeseddwa kubanga okusomesebwa kwange kuli kwa ndowooza. Omulaba asinga ye ndowooza. So endowooza eno bw'esomesebwa neetegeera kiba kitegeeza eba elining up n'omuntu ow'omunda ye mwoyo wa Katonda atuula mu ffe ne tuba nga tukkiriziganya kimu. Weebale nnyo. Ti mu kifo eky'okunyigirizibwa 10 ku kinne waakyo mba at least 9 mbeera sinyigirizibwa. Era emirundi egisinga abakkiriza b'otera okulaba nga banyigirizibwa kitegeera tebannakula mu kigambo kya Katonda, bayina okusomesebwa. Kyova olaba Bayibuli etugambye mu Befeso 4 okuva ku lunya olw'10 yanyaga ebirabo n'akola ki? Abasumba, abatume, abayigiriza, bannabbi gwa kusomesa kutuuka kigera kya Kristo. Tuleme okuyuuzibwa. Buli mukkiriza yenna alina okusomesebwa otyo okutuuka eri abamaze okutegeera ne bategeera okusomesebwa kuno kwa Kristo. Basomesa ate abalala n'abalala ne bategeera, abalala bwe bategeera n'abalala ne basomesa abalala. So it's ongoing work abantu ogenda kuba waliwo abagenda okulokolebwa ate waliwo abaalokolebwa ate tebannetegeera kiki bali. Naye bwe tusaba mubiri gwa Kristo ne tuba n'abasomesa nti nabbi bw'avaayo n'asomesa ensomesa ya Kristo, omubulizi w'enjiri n'asomesa, omutume n'asomesa, omusumba n'asomesa. Bwe tusomesa kiki tusomesa? Tusomesa ekintu kimu, Kristo ye Kristo. Tusomesa enkola ya Katonda okuyita mu Kristo, okumanya embala ya Katonda, okwagala kwa Katonda n'embala ye. Nti bwe tutegeera
tuba tetusobola kutostingibwa wano na wali waki kubanga tuba tukula okutuuka mu kigera okumanya amina ekyo kye twakkiriza kubanga bangi nnyo tulokolebwa ne tutamanya ani gwe twakkiriza ne tutamanya bulokozi kyeki kubanga baluyinza okubuuza omuntu mukamala mu bulokole ani akangasa naye nga bw'omubuuza obulokozi kyeki tasobola kunnyonnyola lwaki kubanga tasomeseddwa weebale nnyo kyekibadde kyogerwako wano amaama ng'abuuza tukoze tutya okubeera nga tusobola okufuna emisono nga gino nga naye ekisookerwa ddala kwe kumanya discipleship omuntu okumusomesa n'amanya engeri gy'agenda okusomesaamu omuntu omulala tukyatunuulira embeera eno y'okweraliikirira ey'okugenda n'oweeraliikirira ebintu ebitali nawo tuyiga omuntu ow'omunda kyatali so omuntu ow'omunda kweraliikirira taliimu muye ekintu kyonna ekireeta okweraliikirira tekirimu katonda eryo teriba kkubo lye likulaga nti keneeraliikiridde ndooza mukama nakyaŋŋamba mu katonda temuli kutya bwe muba temuli kutya teke lwaki mukumanya mumanyira mu kutya otyo so kutya bwajja mba manya eyo si nkola ya katonda naye ngimanya nti anga nsomeseddwa ntegedde ebyawandiikibwa bino engeri ki gye bikola ebyobulamu bwange okuyitamu oyo eyandokola abakatwegattako tubaaniriza nnyo tuli ku kigambo omuntu w'omunda kyatali tutunuulira ebintu ebyo ebitali mu muntu wa munda omuntu w'omunda tebasomesa na bino ebintu bye twasoma okuva ebweru ye yajja olwedde ayina okutegeera ng'aze okukuluŋŋamya ggwe atuwuliriza olunaku olwaleero omuntu w'omunda oyo ye mwoyo wa kristo atuula mu ggwe amiina omuntu w'omunda oyo gwe wawulira enjiri gwe yawulira enjiri anawulira ogiwulira naye yawulira enjiri nakkiriza kristo okuba omulokozi we yaggyibwako ebibi era omwoyo wa katonda yajja mu ye waggyibwako bw'oba wawulira n'okkiriza oga nti yesu ye mukama yafa n'aziikibwa n'azuukira walokolebwa era omwoyo wa katonda atuula mu ggwe kati olwaleero amasomo gano gakwata nnyo ku ggwe okwetegeera kikyoli olyoka otambulire mu buwanguzi tugenda kulaba wano yesu ng'ali ne maliza ne maliyamu ebigambo by'ayogera bikwatagana okumanya tugenda kugenda mu Luka essuula 10 tusome okuva ku lunya olwanamu emu n'olwanamu ebbiri Luka naye mukama waffe n'addamu n'amugamba nti maliza weeraliikirira olina emitawaana egy'ebigambo bingi yesu yagamba maliza naye ekyetaagibwa kiri kimu kubanga Maliyamu alonze omugabo ogw'obulungi ogutaggibwako maliza yesu ayogera naye maliza mukazi wattu yasalawo akole ki alabirire akole ku mirimu eginaagira n'ekyo si kyekyali ekikulu kyava mugamba nti weeraliikirira ki weeraliikirira nnyo olina emitawaana egy'ebigambo bingi emirundi egisinga tulina ebintu ebitweraliikiriza naye bw'omala okufuna okutegeera lwaki neesiba ku kutegeera mu katonda kubanga bw'otunuulira ebbaluwa za pawulo ze yawandiika zonna ziraga okusaba kwonna kwe yasaba ng'asabira amakanisa agali mu Efeso agali mu Bakoliso agali mu Bakolisaayi ng'abasabira kutegeera buli lw'ofuna okutegeera mu katonda kitegeeza otambulira mu buwanguzi mulimu ebintu tebigenda kweraliikiriza maliza weeraliikirira ki naye ekyetaagibwa kiri kimu kubanga Maliyamu alonze omugabo ogwo omulungi ogutaliggwaawo okitegeera ekitegeeza nti maliza yesu bwe yajja tumulaba abayita atudde wansi okubayigiriza ekigambo maliza nassaayo nnyo Maliyamu
nasaayo omwoyo okusomesebwa kuno okwali kugenda mu maaso. Maliza kye yakola tekyali kibi n'omulundi n'ogumu. Ekyogenda okuba nti ateekerateekera abantu bano ekyokulya n'okunywa amazzi, naye mu kisaawa mwe yakikolera teyali ssaawa ntuufu. Baali bonna balina okubeera wansi w'okusomesebwa. Yensonga lwaki Yesu amugamba nti Maliyamu alonze omugabo ogwo omulungi ogutali mugibwako. Ekitegeeza nti ekigambo kya Katonda kino ge maanyi agatuula mu ffe, agatuwa okutegeera n'okumanya, agatuwa okutegeera nti kati kino kiseera kya kutuula kuwuliriza ekigambo, kino kiseera kya tumaze okuwulira ekigambo, kati abantu beetaaga ekyokulya, ffenna tugende tubeeko nga tukikola, tukolera wamu. Kubanga tosobola kuba ng'owulira kigambo at the same time ng'atodduka ogenda kiba kitegeeza endowooza yo ogyawuddemu, tosobola kutegeera kigenda mu maaso. So yensonga lwaki Maliyamu ye yalonda ekintu ekitaggwaawo kyekigambo kya Katonda, nti ffenna ekigambo kya Katonda ge maanyi era kigambo kya Katonda kya muwendo gye tuli, kubanga bwe bulamu obuli mu ffe, bwe butuwa okutegeera, bwe butuwa okumanya ekigambo ekyo. So kati yali agamba Maliza obuteeraliikirira, kubanga Maliza bwe yagenda n'alaba Maliyamu ng'atudde, n'agamba nti Mukama wange gwe kati gwolese Maliyamu nze neeno nfaanina ati naye Maliyamu naawe oyitawo webale nnyo weebereremu. Yesu ku mulembe guno agamba weebereremu twekuba kuwuliriza kigambo, leka ffenna tutuule bwe kimala okugwa leka tugenda otandika okufumba, kubanga kino ekigambo kikulu nnyo eri okutegeera kw'omuntu. Kaakati kyova olaba yali amugamba okubeera nti teyeeraliikirira. Okweraliikirira kukuleetamu endowooza y'okubeera nti ki oba tosizzaayo mwoyo. Kyava agamba be careful mu bintu, kuba teweeraliikirira, ssaayo omwoyo. Omanyi nti ate okweraliikirira kukuleetera bakuyita batya okwemulugunya, n'otandika okwemulugunya, n'otandika okweraliikirira ebintu ebitali nawo. Amiina. Tulina kati engeri gye tweraliikiriramu ekintu ky'emmere. Oyina firiigi ejjudde, firiizi ejjudde, nakana akawakati kajjudde ne wansi wajjudde. Abasobola wali ensenda nazo zeeraliikira, webali nnyo. Naye kati kakugerezeko ali wano asobola yeeraliikirira naye nga emmere ejjudde mu firiigi. Naye kati njogera ku kweraliikirira ng'oli mukkiriza. Gwe njogerako, gwe lwaki weeraliikirira? Kiki lwaki weeraliikirira? Kubanga tonnakula mu kutegeera Katonda. Tugenda kulaba ekyokulabirako ekirala. Eriya yagenda ku lusozi n'awulira okukola ki? Okubwatuka. Twalaba ku Eriya. Tulaba Eriya nti yali ayagala okuwulira okuva eri Katonda, naye n'awulira okubwatuka omukatonda teyaliimu. N'alaba ebikankana omukatonda teyaliimu. Naye oluvannyuma ennyo n'awulira eddoboozi lya Katonda ettono ennyo. Kakiba kitegeeza nti mu kweraliikirira, mu kwemulugunya, omukatonda si mwayita okwogera gy'oli. Eyo si nkola ya muntu ow'omunda, kubanga tuli ku muntu ow'omunda kyatali. Mu bintu bino byonna ebikankana, mu bintu bino byonna ebireeta okuchallenginga, omukatonda si mwali. Kubanga ebiseera ebisinga abakkiriza balowooza nti Katonda ayitamu ebyo okubalabula. Katonda ali mu ggwe, omwoyo wa Katonda atuula mu ggwe. Era omwoyo wa Katonda atuula mu ggwe ye mwoyo gwe, lw'ensonga lwaki osomesebwa osobole okutegeera. Ogenda n'owulirayo abantu abamu bagamba Mukama yankemye. Ate ebyandikwa bigaa nti Katonda tekema na bubi. Webali nnyo. Kati Katonda bw'aba takoma na bubi lwaki atayita mu bubi okukema? Kubanga ye temuli bubi. Webali nnyo. Bwe temuli bubi kiba kitegeeza tasobola kuyita mu bubi. Tasobola kuyita mu bubi kukukema.
kyova olaba nti twagala okugjayo ebintu bino gwatuwuliriza onako olwaleero otegeere nti mu Katonda temuli bubi, mu muntu ow'omunda temuli bubi, temuliimu kutya, temuliimu kweraliikirira, temuliimu kubeeraawo ng'oli bulunafunafulu. Okitegeera? Tusome okweraliikirira kuno kwe kuleeta okwemulugunya. Otyo buli kimu n'otandika okukiraba nga tekikola makulu gy'oli n'anaakuyamba n'ataakuyambe bonna olabanga ate abali abalabe bo gy'oli. webale nnyo. Kubanga munda wamwe mulimu kutya katolina gwe weesiga, buli omu akuliraanye mubi, buli kintu kyonna ekikolebwa gwe tolabawo kirungi. Kati kiba kitegeeza oggalawo olugi lw'omuntu ow'omunda ono omwoyo wa Katonda okwogera naawe. Amiina. Ng'ate omuntu w'omunda aliwo gwe kuluŋŋamya ku bikkuliro no Yesu ali mu ggwe omutegeere. Amiina. Okutya okweraliikirira si kuluŋŋamya kwa mwoyo mutukuvu. Amiina. Si kuluŋŋamya kwa mwoyo, ekyo tekiriimu. Tosobola kuŋŋamba nti Mukama yandetedde ekirooto eky'okutya ennyo ng'alina kyagala okunuŋŋamyamu. Tayita mu bubi ate tayita mu bikankano. Lwatulaba Eriya yalowooza nti ajja kuyita mu bikankano naye byonna nga bimaze okubeerawo n'awulira eddoboozi ettono. Amiina. Tusome mu Bafiripi 2:14. Bafiripi 2:14 lugambye byonna mubikolenga awatali kwemulugunya wadde empaka. Byonna mubikolenga mutya? Mubikolenga awatali kwemulugunya wadde empaka. Nga teri kwemulugunya, twemulugunya. Mujjukireka we baakutumanga ekikopo nga tewagala kusituka n'ogenda ng'oyomba. Naye bw'omala okukula n'olyoka ogamba nti bannange bwe nti bwe nayisanga bazadde bange. Kati bw'omala okukula n'otegeera mu Katonda, n'omanya kiki ky'oli, n'omanya Katonda kye yakukolera, otandika okutambulira mu buwanguzi nti tolina kwemulugunya. Kubanga okwemulugunya si kuluŋŋamizibwa kwa mwoyo. Amiina. Agambye nti byonna mubikolenga awatali kwemulugunya newankubadde empaka. So ebintu bino bitegeera otya? Kwagala nti n'abeerawo omuntu anaakola ekintu nessemulugunya. Naye bw'oba totegedde enkola ya Katonda nga tosomye byawandiikibwa mu kitabo kino ekya Bayibuli, kubanga ekitabo kino ekya Bayibuli mwe muli okumanya kwa Katonda. Amiina. Nti bw'otasomesebwa oba bw'otasoma kutegeera toyinza kubitegeera era tosobola bitambulira newankubadde nga wakkiriza. Obeerawo nga wakkiriza naye nga kyewakkiriza tewakitegeera. Anti ng'omaze okusomesebwa. Kubanga ebyawandiikibwa byetaaga okunnyonnyola. Ate ng'abinnyonnyola alina okuba ng'abitegedde asomeseddwa. Ekitabo kino omu Kristo. Kuva ku lubereberye paka ku kubikkulirwa Kristo yalabisibwa era Kristo mwe twerabisiza. Amiina. Tetwagala oddira ebibyo byongere muli. Tugenda kutunuulira okwemulugunya kuno kulala. Tugenda mu Bakolisi ekisooka essula 10:10. Ebyawandiikibwa birungi gye tuli kubanga bye bitulaga okuyiga Kristo. Abakolisi ekisooka essula 10:10. Era temulemanga kwemulugunya era tulemenga okwemulugunya ng'abamu ku bo bwe beemulugunya malayika n'abatta. Yali ababuulira nti bakole ki? Baleme okwemulugunya ng'abamu ku bo bwe beemulugunya. Bwe beemulugunya mu ndagaano enkadde malayika n'akola ki? So kati kikyategeeza Pawulo Pawulo ekigambo kwemulugunya kino kigambo kibi nnyo. Kireetera okuba nti omutima gwo kiraga omutima gwo ogutateredde. Webale nnyo. Kiraga omutima embeera y'omutima gwo bweri bwefaanana kubanga buli kigambo ekiva mu ggwe
kiba kyakwemulugunya otyo kikuleetera n'abaliranyeewo obutaagala kukuliraana nti oyo buli kiseera yakirinako ensonga buli lwolibeera naye buli kiseera abaako kyagira ekibadde bwekiti yakwegamba nga gwe kwemulugunya kyafuuka kitundu kya bulamu bwo kubanga bw'otyo endowooza bw'ogiyigiriza okuba nti ekola erowoleza bw'etyo kati kiva ku ki kiva butatege bw'oba nga tosomeseddwa mu butuufu bw'oba nga tosomye byawandiikibwa mu mpandiika gye baabiwandiikamu okutegeera Kristo omutima gwo guba gusibiddwa omutima gwo tegubaamu kusanyuka omutima gwo tegubaamu mirembe omutima gwo gubeera n'embeera etali ntuufu kiba kitegeeza nti oyo si ye muntu ow'omunda alina okubeera si ye muntu w'omunda omuntu w'omunda oyo kubanga omuntu w'omunda ono abeera n'emirembe abeera n'essanyu abeera n'okutegeera okutegeera kuno kuva mu muntu ow'omunda omuntu w'omunda oyo ye Kristo aleeta ebyo byonna kubanga bwe twamukkiriza yajja ne pakeji yonna ey'obwakatonda munda muffe kati bwe tutegeera nti essanyu n'okumanya biva mu ffe okuyita mu kusomesebwa amiina kiba kitegeeza nti amaanyi agakola byonna gali mu ggwe gweyakkiriza n'osobola okutambulira mu buwanguzi ogenda n'otunuulira abasajja ba Katonda n'obuuza naye omusajja ono talina ssente nnyingi naye ng'alina okukkiriza ng'alina knowledge ya Katonda emutambuza n'abeerawo talwala takola ki naye olw'okuba yafuna okutegeera mwani ali mu ye nayogedde nga ntandika ne ngamba abakkiriza bangi bakkiriza naye tebannaba kubeera kufuna kutegeera tekikugisaako bulokozi niyo batonakula mu kigera kyekyo lwaki olina okukula mu kigera ove ku mata ogenda olye ku miwogo amiina kaakati wano okwemulugunya kuno tugenda kuddeko wali mu Maliza ne Martha Yesu agamba Martha weeraliikirira Maliza kye yali akola kyali kirungi nnyo okutegekera abantu naye waliwo tayimu ey'okumanya mu kiseera mwokolera ki mwokolera ekintu amiina kaakati gwe olina okumanya ekiseera ekyo n'omanya nti kino ekiseera kyakutuula wansi kuwulira njiri kino ekiseera kyakutuula ku bigere bya Yesu tosobola kubeera ng'odduka ng'ate bw'owulira ekigambo kya Katonda olina okutwala ebintu ebikulu bibeere ebikulu mu bulamu bwo mulimu abakkiriza abatamanyi nti kati okubuulira enjiri kintu kikulu ng'amagamba nti nze ngenda kusooka kukola ssente naye atugambye atutumye ffenna bwe tumala okukkiriza tugende kino we have to prototype we bakiyita mu luzungu tulondeko ekikulu n'okubuulira enjiri yes sigambye nti tokola olina okukola oleme okubeera nti totwalibwa na ndowooza ya nsi eno kubanga bw'onootwalibwa n'endowooza y'ensi eno olina emitawaana egy'ensi egigenda okutwala otandika okubeera nga weemulugunya otandika okukomplaininga okwemulugunya kuno kuleeta okweraliikirira ate era kutwala nnyo amaanyi kubanga amaanyi go gonna ogamalira mu kulowooleza mu bubi obwo oba olowooleza mu bubi obwo kati bw'oba olowooleza mu bubi obwo kiba kitegeeza amaanyi go gaba gakendeera so oteekwa okuba nti oyiga okulemesa okweraliikirira kuno mu ggwe okuba nti toganya kuleeta kweraliikirira kubeera paati ya bulamu bwo naye leka emirembe gya Katonda gye giba gifuga mu ggwe kubanga emirembe gya Katonda bwe giba mu ggwe stress aba waaki kubanga emirembe gye gifuga mu ggwe nti ebyandikwa bitugambye nti Yesu ye mulangira w'emirembe bw'aba nga omulangira w'emirembe atula mu ggwe ate okweraliikirira kwaki kubanga ye tatunuulira bintu bino biri wano wabweru
you already amanyi ensibuko ya buli kintu ekyobulamu so nga bwe nabagambye nti ensi eno ejjudde abakkiriza n'abatali bakkiriza abawakana n'abatakola ki kati okuyita mu abo wabeerawo okukyalenjingibwa kw'obulamu amiina kati gwamaze okutegeera atannategeera oba embeera yonna ejja okukyalenjinga mu bulamu buno kebe yandwadde kebe yasimbi kebe yakintu kyonna olw'okuba omulangira w'emirembe atuula mu ggwe kiba kitegeeza oli muwanguzi n'okukirawo kubanga yakuwanguza dda amiina tuzze tusomesa nga tugamba tutambula olugendo lwaggwa naye nga tuyiga olugendo luno okulutambuliramu naye nga lwaggwa kubanga yamala dda okufa n'okuziikibwa zookira n'atuwa amaanyi kubanga yagamba nti mpeereddwa amaanyi mu ggulu ne mu nsi n'agamba nti mbawadde amaanyi so kati amaanyi ago gali mu ffe bwe twamala okukkiriza amaanyi gali mu ffe amiina kati ebyo bino bye tuyiga olwaleero kati njagala tweyongereko mu maaso tulabe nti omukkiriza alina okumanya kiki kyali kubanga buli lwatamanya kyali n'atandika okubeera nti yeeralikirira aba asirisa omuntu we ow'omunda kubanga endowooza yeera erowooza weebale nnyo endowooza bw'erowooza ebitaliiyo omuntu w'omunda amusuppressinga nga tasobola kwogera gy'ali amiina kyova olaba nti olina okufuna okutegeera buli lwofuna okutegeera mu katonda oba w'amaanyi twagala tugende ku kyawandiikibwa pawulo ng'awandiikira Abeefeso essuula emu okuva ku nnyolo 16 paka ku 18 yali ssaala eno gye yali abasabira agamba kyenva sirekangayo kwebaza nga mboogerako mu kusaba kwange katonda wa mukama waffe yesu kristo kitaffe ow'ekitiibwa abawa omwoyo gw'amagezi kiki kyabasabidde magezi n'ogw'okubikkulirwa mu kumutegeera ye abasabidde okubawa amagezi n'okubikkulirwa mu kutegeera ekigambo kino kye tusoma nga mumulisibwanga amaaso g'omutima gammwe n'okumanya essuubi ery'okuyita kwe bwe liri obugagga obw'ekitiibwa ebw'obusika mu butukuvu bwe buli tuli basika amiina oyo eyatuyita obugagga luli bwe nawuliranga ekigambo ekyo olwokuba ekigambo nali nga nkisoma bubi nga ndowooza ssente si mu kubikkulirwa naye esaala egambye n'okubikkulirwa mu kutegeera ye okubikkulirwa tuba tubikkulirwa ki mu kutegeera kristo mu kutegeera ebyawandiikibwa gwe bitulaga omuntu muntu webale nnyo nti omukkiriza alina okumanya nti embeera ero eri ebweru si yemuwa amaanyi wabula omuntu wono ow'omunda omwoyo wa katonda omwoyo wa kristo y'omu oyo atudde mu ye yamuwa amaanyi amiina n'okutegeera webale nnyo so amaanyi tegava wabweru kulaba naye amaanyi gava munda mu ye kati kitegeeza obugagga buno bwa ssanyu obugagga buno bw'amaanyi naye nga bwonna buva munda obugagga buno buli eri mukkiriza amiina obugagga bw'ekisa kya katonda pawulo bw'asabidde nti katonda wa mukama waffe yesu kristo kitaffe ow'ekitiibwa abawenga omwoyo ogw'amagezi n'ogw'okubikkulirwa mu kutegeera ye nga mumulisibwanga n'amaaso g'emitima gyammwe okumanya essuubi ly'okuyita kwe bwe liri kati obugagga bw'essuubi lya katonda bwe bw'otubufuna amiina obugagga obw'ekitiibwa kye obw'obusika tulina mu butukuvu tuli basika tulina obugagga obw'ekisa kye tulina obugagga obw'okusanyukira mu ye obugagga bw'amaanyi obw'okumumanya olwo byonna biteekeddwa mu mukkiriza ye muntu ono w'omunda gwe twogerako yensonga lwaki pawulo asabye essaala eno webale nnyo osobole okubikkuka otegeere omuntu
ono gwe wakkiriza nti obugagga bw'ekisa kye bwonna bulimu ggwe munda bonna kyavudaga nti kyenva sirekangayo kukwebaza nga mbalowoozaako mu kusaba kwange kati yessaala y'omukkiriza gy'asabira eri abalala abatannategeera. Njagala mutunuulire nnyo Pawulo teyasabira bakoliso bokka manya Abefeso bokka yasabiranga kanisa gonna. Lwaki? Kubanga bw'amala okutegeera obugagga bw'ekisa kya Katonda webale nnyo n'ayagala abalala bonna bategeere bafune okutegeera, kubanga bw'oba totegedde bugagga bw'ekisa kya Katonda nti essuubi eddamu eryo eriri mu kuyitibwa kwaffe webale nnyo oyo w'amaanyi oyo ayinza byonna nti atuula mu ffe kati bw'otakitegeera omulaba anyigiriza endowooza zayo takukoleramu omuntu eyakkirizwa omyoyo emibi tegimukoleramu kubanga awaali watuula omubi Kristo yatuddewo so kasobola kuba na sitaani nobeera ne Katonda tekisoboka okujjako nga bewakkiriza oba wakkiriza enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ey'okufa n'okuzikibwa n'okuzuukira bw'obanga wagikkiriza emyoyo emibi tegisobola naye lwaki olowooza okozesebwa emyoyo emibi endowooza yensire etannasumulukuka ensonga lwaki kikugwanira okusomesebwa n'okusoma okutegeera kiki wakkiriza. webale nnyo amiina. Twagala tusome olunyiriri olulala omuli Yokaana 7:38 kutegeera agambye akkiriza nze ng'ebyawandiikibwa bwe kigamba nti emigga gy'amazzi amalamu girifuluma mu lubuto lwe. Akkiriza nze, akkiriza Kristo ekyo Katonda akitadde mu ffe eri omukkiriza ayina omuntu w'omunda. Tubadde tusomesa nti omuntu w'omunda oluba kavuna wakkiriza, ekyo kigambo kya Luganda nnyo. Kavuna wakkiriza bw'oti n'oweebwa omuntu w'omunda. Ekibi kye tulina abakkiriza kiri bwe kiti, oba weetaaga kukwatako bino ebintu si bya feeling olina kukyogera byakumanya. Webali nnyo ndowooza bw'abanga bino ebiggwawo obeera n'obwongo kyovula Katonda yatuwa obwongo kuyiga tubukozese. ensonga lwaki tuyiga kitugwanira okuyiga tubeere n'obwongo obuyiga. Teyatuwa bwongo kulimbibwa mayalo kule tulimbibwa lwaki lwa butasomesebwa lwa butasoma. Katoyinza kulimba dokita tewasoma n'otandika okulimba dokita olw'okuba dokita yasoma n'amanya obulamu bw'omuntu bwe bukola katusobola mulimba kati nawe omulokole bw'oba wakkiriza Kristo n'otamanya Kristo gwe wakkiriza mwangu wa kulimba bajja kulimba kugamba olina emizimu weetaaga kununulwa weerabidde nti olunaku lwe wakkiriza wasumululwa wajjibwa mu nsi ekizikiza n'otwalibwa mu nsi ekikyangaala. Kati olw'okuba tokimanyi kye wakkiriza olwayinza kugamba nti otuddemu emizimu Katonda atuula atya sitaani bw'atula tekisoboka. Tekiyinzika. Kyova olaba nti abakkiriza tulina okusomesebwa tutegere kiki kye tuli mu Kristo. N'osanga deliverance service oba obuulira abatannakkiriza bw'oba obuulira abatannakkiriza kituufu naye bw'aba bakkiriza beetaaga kusomesebwa ndowooza y'ensibe n'emitima gyalokolebwa. Kati agambye akkiriza nze oyo yali Kristo ng'ayogera. Omuwandiisi w'ekitabo kya Yokaana agambye nti akkiriza nze otyo nga ekyawandiikibwa bwe kigamba ti emigga gy'amazzi amalamu girifuluma mu lubuto luwe. Webale nnyo ekitegeeza Kristo atudde mu gwe mugga ogw'amazzi amalamu gali mu ggwe. Kati olina okwemanya ki ky'oli otyo. Omwana wa Biden olwaleero President Biden yeemanyi nti mwana wa president era emiganyulo gyonna egy'obukulembeze agifunako kubanga mwana. Kati naye wakkiriza Kristo wakkiriza Katonda ye kitaawo, so buli muganyulo gwonna gw'alina buli benefit yonna erimu ye ogirina. Naye olw'okuba tomanyi
otambula nga atali mwana okitegeera kati gwe omukkiriza olunaku olwaleero twagala okukubuulira nti wakola ki omwoyo omutukuvu yatuula mu ggwe omwoyo omutukuvu ali mu ggwe akola waliwo ebintu byatali bukyayi tebuli muye bulimba si buye kukumpanya obwo si wa mwoyo omutukuvu kutya okutya kwensibuko ya buli kintu era kwekuzaala okukumpanya okutya kwekuzaala obulimba okutya kwekuzaala buli kintu kweraliikirira kwemulugunya eyo si nkola ya mwoyo omutukuvu amiina bw'onoba oneeraliikira nogamba neeraliikirira waliwo ndowooza mukama oba nnakyaŋŋamba no neeraliikira mukama tayita mu kweraliikira tayita mu kweraliikira webale nnyo ye kabaka w'emirembe kati emirembe bwe giba gitawaanyiziddwa kutya jja emirembe bwe gibeera nga weegiri kutya tabeerawo amiina stress talabika tugenda kutunulira mu kyokulabirako ekirala dawudi yagenda mu lutalo bwe yagenda mu lutalo agenda okudda nga kye babakoze nga bababbye abakyala babatutte buli kimu bakitutte abaana babatutte basajja abakazi babatutte basajja be ne bamutabukira tekisoboka gwe watututte tetubasanzeewo n'olutalo lutulemye webale nnyo webale nnyo n'akola ki teyeeraliikirira namu asooka atunuulira embeera z'abantu bonna naye oba okuba yalina kumanya ate eyo ndagaano nkadde ya kisingawo nnyo ate muffe kubanga jjukira mu ndagaano enkadde omwoyo wa katonda yajjanga buzi naye olwaleero okufa n'okuziikibwa n'okuzuukira ng'atuukiriza omuntu w'omunda muffe webale nnyo naye oli omukadde eri ndagaano enkadde dawudi yajjanga buzi omwoyo naye mu kujjako okwo omwoyo yalina n'aba n'okutegeera n'okumanya nti nina nti katonda amaanyi ga katonda gali mu nze webale nnyo ebyawandiikibwa bigambye neyezzaamu amaanyi so kati amaanyi gali mu ffe webale nnyo okwezaamu emigga egy'amazzi amalamu omugga guli mugga omugga ogw'amazzi amalamu guli mu ffe kyekyo dawudi kye yakola yezzaamu amaanyi n'asaba katonda amiina n'amugamba nti genda era bwe yagenda yakomawo n'obuwanguzi kyova olaba omukkiriza buli lw'omanya buli lw'ofuna okutegeera mu bintu by'obwakatonda oba ofunye solution engeri gy'ogenda okuddamu buli mbeera ejja embeera bw'ejja nga yakutya oba olina ansa yaayo embeera bw'ejja nga yagala kufunyaafunya ng'omanyi ky'oli ate era dawudi ono yalinga ajjukira yajjukira ebiro bye yawanguliramu goliyasi ajjukira nti naye nasinkanako eddubu n'empologoma nembikwata nembiyuza olw'okukkiriza olw'amaanyi agali mu nze nasobola okukola ebintu bino ono goliyasi bwe yajja n'antiisatiisa n'amugamba nti n'antiisatiisa neyezzaamu amaanyi yazzaamu amaanyi nanga nti ono omusajja atali mukomole timulinnya lyakafiiri ono ngenda kumukola kikumuwangula namwangula so embeera yonna bwejjereeta okutiisibwatiisa kuba tegenda kulema butya ejja kujja mu mubiri guno zigenda kujja naye eri gwe omukkiriza olina essuubi eddamu obugagga bw'ekisa kya katonda buli mu ggwe obugagga obw'okumumanya obugagga obw'essuubi obw'amaanyi buli mu ggwe kati oyimirira embeera n'ogigaana okukyalenjinga kubanga ye yakuwanguza dda otambulira mu mulimu ogwaggwa amiina njagala tusome ekyawandiikibwa kimu tuggalewo abatuwuliriza twogera ku muntu w'omunda kyatali tusome Bafiripi 4 muwulire Bafiripi 4 musanyukirenga mu Mukama bulijjo nziramu nti kubanga akugamba nti musanyukenga musanyukirenga mu Mukama kati omuntu gw'omukkiriza tuwuliza olwaleero bw'otasanyuka eyo si kibala kya muntu wa munda agambye
nti musanyukirenga mu Mukama bulijjo nziramu okubagamba nti musanyukirenga mu Mukama. Olina okwetegereza ekigambo kino agambye musanyukirenga mu Mukama bulijjo. Tagambye sanyukira mu mbeera yo, sanyukira mu biku challenge, naye akugambye sanyukira mu Mukama. Kubanga mu kusanyukira mu Mukama kuno olwono lwomanya omulimu gwe yakola okuyita mu kufa okuzikibwa nekuzukira okununula webale nnyo kitegeeza omulimu gwaggwa omulabe yamala dda okumudisaminga okumufuganya webale nnyo kati ekitegeeza yakuzza dda mu kifo ekyokwemanya webale nnyo kubanga luli wali teweemanyi kati oli mu mbala ye leero oli mu layini weemanyi kati mu kwemanya okwo akugambye tagambye nti kati nze olwo abafu baffe ensanyuke busanyusi obambulwa essente ensanyuke nedda agambye musanyukirenga mu Mukama bulijjo. So osanyukira mu Mukama kubanga Mukama yensibuko ya buli kintu kyonna mazamalamu challenge ne bwenajja weeri naye omanyi nti owangudde. Abooluganda badde batuwuliriza tubeebaza olunaku luno olw'okubeera nti muzze okuyigiramu naffe. Tuli basomesa ab'ekigambo era twasalawo twaweebwa mandate ey'okubuulira okusomesa ekigambo kya Katonda. Twewaayo ne tugenda ne tusoma ne tujja tusomese. Amiina. Tubeebaza abali ku cyberspace abooluganda mwebale nnyo era twagala okuggalawo n'okusaba mukyala Mbiru tusabireko. Kitaffe omutukuvu Katonda omuyinza w'ebintu byonna tukwebaza olwa Yesu ne tukwebaza olw'amaanyi n'olugagga bw'ekisa kya Katonda bwe tuli. Tukwebaza olw'okubikkulirwa kwa Kristo n'essuubi eddamu lye tulina mu ye n'okuyitibwa okwo kwe twayitibwa mu buweereza muno ne tuyitibwa Mukama Taata mu kukumanya ne tuyitibwa mu kutegeera. Tukwebaza nti ate kweraliikirira tafuga muffe tafugira ddala oyo kweraliikirira tetumuganya nate kutuula muffe kubanga tutegedde obugagga bw'ekisa kye bwe buli gye tuli obugagga obwo bw'essuubi eddamu obuli muffe kyetufa tukwebaza mu byonna era babadde batuwuliriza baganda baffe tubateeka mu mikolo gyo bwe kusaba kwaffe Mukama nti weeyongere okubikkula amaaso gaabwe okutegeera okuyitibwa Katonda kwe wabayita ng'omwoyo w'amagezi omwoyo w'okutegeera yeeyongera mu bo nga kubikkulirwa akula mu bo nga beeyongera okumanya n'okutegeera obwa Katonda bwe buli olwo nno omulaba alemenga okubanyigirizanga eri abatalinakumanya Mukama Taata kwe kwagala kw'abantu bano okulokolebwa n'okutuukira ddala okumanya mazima. So tusaba ekisa kye eky'obulokozi kibawalulire ejjo nga kibajja mu butakkiriza nga kibajja mu kizikiza nga naye kitangaala Kristo alamisibwa gye bali Taata tukwebaza Taata tukugulumiza akawungezi k'olwaleero Taata nannyini kisa tuyimusa eri abo abalumizibwa Mukama Taata tulagira buli nkola y'omubi ereeta okunyigiriza emibiri gino nti omulabe tagirinaako buyinza tugobera wala buli maanyi ag'ekizikiza agaleeta endwadde emisujja bifuba ssenyiga endwadde ez'olukonvuba tuziragira okuva ku mubiri gy'abantu mu linnya erya Mukama waffe Yesu ne tulangirira obulamu ne tulangirira okuwonyezebwa mu linnya erya Mukama waffe Yesu eri bannaffe abeetaaga abatalina mirimu abatalina kyakulya Mukama tusabye obasinkana the point of their needs Mukama Taata obagabirire okusinziira ku bugabizi bwe buli oteekewo amakubo Mukama Taata mu ngeri y'okufuna emirimu Taata ndanyiri kisa basobole okuba ne feva Mukama wonna gye balaga okubeera nga bali connected ku bintu bino ebya bulijjo Mukama Taata okuyisa Taata tukwebaza nti kubanga okikola Taata tukwebaza nti Mukama Taata okituukiriza Taata tukwebaza mu byonna era nga tukkiriza nti bwe tusaba owulira tusabye nga tuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Era abooluganda tujja kusisinkana next week era nga bulijjo buli lwakusatu tubeera mu Luzungu olwokuna tubeera mu Luganda nga tutandika essaawa 2 nga tumala essaawa 3. Mukama abawo omukisa tubaagala nnyo mujjukire Yesu akyafuga. Amiina. This is Diaspora TV, your #1 global network. This is Diaspora TV, your #1 global network. Voice is like a fire.